bagamba mbuno osibise nnyo. Munnaye nze nyimbira ku pesi yange tewali yantuma kuyimba nazuukuka buzuukusi ne ŋŋamba akanyimba. So that means wenjagalira wenreleasingira. Bafaani bo tobafaako eno? Abafaani babeerayo naawe babeerayo ate miziko wange nze mukola si wabbanga nti nagenda kugwako guno omwaka mubeera neze nakuba emyaka ng'etaano era zikola nze nziraba nga zikyakola. Abantu abasinga beebuuziza Leila alina akayimba kapya ka pushinga olwavuddeyo ne bagamba n'obuukira aligeni skin tobakoledde. Kyokka ekisinga okusesa nadde ngenda kuta oluyimba naye kati nabitadde neŋŋaaka nnindeko wabeeyo akolayo ekikolobero mubuukire oyo ndyoke nte mujja kuba mwanvaayo. Talina kye yankola nze nali ntudde awo ekimotoka ne kiyitawo nenvaibingamu ebyokusaaga naye nga si kitooke okuddugaza emeeza kati toyogere ku munange lwakuba mbuki ate nze munaye saategedde nti nomujja kunyinga nnyo nze nabadde byange byakusaaga naye era amazima googerebwa naye nga ninayo ekirabo kye ngenda muwandiikirayo oluyimba oba album n'abaana be banna ne champion gudo ne kireva je naabo kati bajja nze simanyi wabbasanga naye nze bo bamanyi ow'okunsanga bannoonye nkoleki mbawandiikireyo ku nnyimba. Ngenda kikola ku bwereere abaana aba TikTok bansonyi. Abaana ba TikTok bagambye muno kuva emyaka gyonna gy'oyimbidde oli upcoming ate oyagala. Nze ndi mwana muto by the way natandika okuyimba nga ndi mu primary. Kati bw'obanga olina oluyimba lwange lw'omanyi lwonna kitegeeza twenkanya emyaka oba nkusingako gumu oba onsingako bw'obanga ozimanyi. Nze natandika oyimba nga ndi mwana muto. So mwabambalira emyaka mbona mukadde kati bagamba nti amaaso g'omukulu awadugala kakitegeeza muwulirize namukadde nzaategeera temunaakutegeera. Oli muto mu myaka zigenda babulira myaka gyange kubanga mukwano ozze kunsaba waffe kunnyanjula kumpa. Abantu basinga bakakasa bawuliddeko. Ebyemyaka tubiveeko naye gwe kyoba omanya bw'oba omumanyi twenkana oba onsingako. Twabadde wabjeti n'ategayo n'agamba akuyisa emirundi emeka? Nabagambye oyo just ngenda mu pakyoluya ekikofiira kigwe wali. Ate lwaki? Kubanga simanyi lwaki yaze nange nampita lwaki ampita. Oli ye promota w'omuye? Kati promoting nze siyogererwa kuba promota. Ndeko oyo ate nkwakyo ntyayo naye nga naligenze anti musabula mukuba nnyo otyamaje bansuubiza okunkuba naye nga neddaala sikubwa ndi mumbejja kayondo yugugomu. Akayimba kawagegenyeza Leila wabadde okamanyi wabadde okawulira buwulizi? Nagamba ekimotoka kyadde kiyitawo nga kiriko emizindaalo nempulira okudugaza emeeza okudugaza neŋŋamba mukama tuli kuki kiki ekyo kati nemunayi nezaawo neneebaka maama ngenda ozuukuka ng'essimu yange evuga neŋŋamba kiki kino naye nagambye musonyiwe mwakubye nnyo nammwe baana mmwe ne muvuma omwana omuto bw'ati. Gwasinga ali enisikini obutoolo? Ali enisikini muto. Buli abagamba muto yakajja ne kusinyiira. Kitegeeza nti bw'oba wakatandika okuyimba kitegeeza nti wakazaalibwa. Naye ng'olinayo ku nnyimba za enisikini endala z'omanyi? Waliwo liri lwenjagala lwasimanyi lockdown onzijukira enabikole naye tokola lockdown tonzijukira lockdown. Ng'oyimbira mu nnyindo Leila omusajja bwate bwayimba. Eddoboozi lyeyo. Omwana omuto maze wiiki seebaka muli kunze. Mu bimu ku byakuvumiddwa abantu bakuvumye ne bagamba olinamu nesso oba olinamu ekimanyikiddwa nga siriimu. Lwaki olowooza bakuvuma ekyo? Anti bannaye nalungiwa banoonya kye banvumako tebakiraba. Kati bagenda ne bavuma obukadde aliwo bagenda olaba omwana si mukadde ne bagamba kati tukole siriimu
kati ate ngambe ngenda kwekebeza na buli omu agambe mbu nina sirimu naye ate empiso banankuba mmeka emikono nga gimimba ejjanyi banankuba mmeka kubanga abaagala okunkebeza bangi ye mugenda kunkebeza nababuuza mugenda kumpasa mugenda kunyanjula ateekayo nzize nze sigenda teekayo nina kwekebeza nabenjagala lwaki nekebeza nebesaagala kati nabo abantu bayogera rehab omanye nina degree in social work and social administration sometimes nenda mu counseling ebintu rehab bakwano ya milioni 3 omwezi muli awo rehab tebamanyira kumanya na sente za rehab bamanyi oba rehab oba ogenzeewa nze mundeke ne rehab zammwe kubanga temuzisobola singa batuuka esaala bagamba boka bakwatwala mu rehab osobola okukkiriza ngaani atwala mu rehab ng'olaba owa data oyo asobola okusobola milioni 3 naye gwe wali gyetaaze ng'omuntu sigyetaaga koza mu fine naye bwe baba baagala kutwala mu rehab nze mbagambe nti zibeera za milioni 3 nze zemmanyi milioni 3 omwezi tewala asobola milioni 3 mwezi ku Leila Kayondo ani gwe wasemba okutwalako mu rehab Leila kabeyi ng'okamanyinya maani saagala kubyogerako ebyo we are not here to discuss people's status and problems. Okay, Leila nze sirina kyemufa naye yamanyi sijja balimba ebyo byannemye n'okuddamu nange nagambye really? Nempungamukaawo nesuka nenkubawo siriipu namukubira koze namba yenjirina naye nanyinga bize ningeri. Okay, Leila bw'obeera oyimbisa oba ogegenya alien skin olabikira ddala sigegenya nyimba nga bwe nawulidde okudugazemeza engeri gy'oyimbamu olabikira ddala nga alien skin atamanyi kuyimba eyayitawo by chance muyimbi si muyimbi buli muntu yenna alina agenda ku microphone muyimba ate buli muntu ayogera asobola okuyimba naye ate bw'oba tokiyimbye bulungi tuli baddembe okwogerako lwaki tetwogerako nze kwegamba nina kusirika mu bulamu bw'aba kategole ya muyimbi kikaki engeri gy'oyinza omunyonyolamu simanyi eyo kategole naye nga ngenda musuubizaayo omuwandiikirayoko tulabe oba asobola okutereera jasi byayimba because bibi wetaaga nga atayagala okuyimba abagamba mu mbeera eno wanoonyeza comeback batuufu nababuuzizza comeback etya nze bwewandabyeko ne billboard nti nategesa esho nina oluyimba lwe nafulumisa nabagane nadde mu vibe zange singa nadde njagala kukola oba if something was staged nalibadde ngenda nentuula ewantu nga watukula bulungi nenkola makeup nenyambala engoye kuba nze asinga okwambala mu bayimbi abakyala ebivumo byewalabye byonna babyawulidde okwetonda tonakkiriza kwetonda nakoze eki kubanga nange nawunze simanyi kyenakoze sijjaba yamanyi nti Chameleone yakuwa collabos Chameleone akola n'omuntu nga si mulungi nga tayimba bulungi mbu naye eno wagisabye bubi bambi nedda senga agikuwa are you ready ng'ayimbidde mu style zange nga n'amagezi gange gemuwadde tukolaawo n'omugamba tuula wano mutabani kola bwoti bwakitetenkanya nga tukola mutabani anti mwagamye ndina mukati okizadde okuvuga obukadde mu bivumo byonna ebyakumya ekiriwo ekyasinza okukunyiza olwo yangambye busimanyi ngende ennima ebijja by'abazadde bange banange nasooka nenzirikawo awo neŋŋamba bano abaana basabula nonanana tosavuma mwana wa munno bwotyo naye oba bambi bandeke kimala wetonde sirina kibi kyenakoze just balina kutegeera ki ekyabaddewo naye simanyi agenda kunnyonnyolera
abavuddewo ne bagamba nti nno eggaali ye tennaba kumiitinga physically naye eri ku nteekateeka zikumiitinga physically. Oli ready ogimiitinga? Natiddemu ge mazima. Naye nga bwe biba byakuyimba nga bawandikira nnyimba oba nakubayigiriza kuyimba mu bulungi nange nja kufunayo ttiimu tujje twogere. Naye bwe biba bya gundi byakunkuba nze zino engalo zirwana. Awo mu ttiimu yo naawe tolinaamu palaso? Mu ttiimu yo esobola omukangavula? Palaso muganda wange, so bw'aba muganda nkitegeeza maybe we a team, but naye sirimu ebyo bintu sibimanyi na palaso. By the way nabiwulira naye saategeera kyatandikira ku kino ekiggwa kiti. Akyentegeeza ogambye gwe tosobola kulwana naye ttiimu esinga ebeezi nze ng'omuntu sisobola kulwana. Kubaka kibowa alien skin ng'omuyimbi. Nina ekirabo kye nga kya album oba kya nnyimba mumbuulire yayimbe bwati nsobwemu wa hit nekuba the whole world ne bagamba bannange ono omwana ate nga akoze atya. Nze kandooza asobola ekimukolera. Omwana abakomenti nga waliwo yagambye muno ndayira Kayondo okuyimba kwamuleba naye kennyini tamanyi ate ali kubayiseewo abalikira. Oyo amanyi nti erinnya nze simumanyi linnya kitegeeza nti ayinawo aziwuliriza ennyimba zange mu kisenge. Bafaani abakuvumye bagamba timwasabudde beebale Obisembayo eri Uncle Abitex. oyo andeke talina kyaŋŋamba. Ene kyagamba ayinza okutegeeka nno omwaka guno. alina n'egundi asayininga abayimbi. Tansayininga olaba Serena yamulema ate nze atalina hips. Serena alina hips. Ndowooza nange nze bwe mbadde ndowooza. ayagala ba hips. Bwana mwe mundeke.